oyinza okwebuuza lwaki Dr. T amale bamuwa levo buli lunaku enkya n'akomawo okutugamba. Abasinga bakiyita omuvubuka oyo muvumu, omuvubuka oyo ali bold, omuvubuka oyo ali confident. Nedda taata wange, lwaki mpulira ebbanja okujja okubagamba most of the times I must talk to you because nga bwe mbagamba I'm 28 years old. Mbadde mu media for the last 8 to 9 years. Nafuna ku chance embi oba chance ennungi okumanyika nga ndi muto. I've seen what they call life. Life has many problems. Okuzimba obulamu butegerekeka n'otuuka okweyagaza kigambo kizibu. Era ekinkomyawo buli lunaku kubanga saagala okola ensobi ze nakola oba saagala okola ensobi abantu abalaze bakola. Kubanga ojja kukola ensobi either financial mistakes, sexual mistakes, spiritual mistakes, physical mistakes. Ezimu kuzooteekeddwa zikola bw'onaaba towuliriza. Jo President Museveni yabadde ayogera yagambye nti singa corona twamugoba dda naye abantu tebawulira. Nange kye ngamba kiri bwe kiti nti abavubuka tebawulira. People don't want to listen. Omuntu omugamba ng'alaba mugezi. Neze kamba nyumizeyo ka story katono. Sagala kubabowa. I'm just going to pick some few points which were notable and key. Nafuna sente nga ndi muto. Ndali kufuna omusaala gwa mirundi ng'esatu. Nfuna omusaala mu comedy, nfuna omusaala ku TV, nfuna omusaala ku radio. I had a lot of money nga ndi mu media, ndi ku university ya 2015. Ndi ndeje university nengule motoka nze nga sifumba mazzi waka ngenda nengula ekicupa ky'amazzi ekinene bwe kiti ate nga nkigula mu game erugogo eyo jengula byenkozesa jengula fridge epya bwe fuluma nze mbeera mawulire bwenti nenga kati no fridge ya fulumi ya essence nenziruka emisinde bwe navanga wali kusimba nenziruka emisinde nennoonyaayo nengula ne byeseetaaga nengula ne kuuka kati jeri amasanyaze sigikozesa but because I had money for nothing. Kyokka ekisinga obukulu mu biseera ebyo waliwo ebintu bye baŋŋamba nga nti Tobi lwaki tokola bwoti, Dr. T lwaki togize bwoti. Naye ebiseera ebyo oba owulira buli nsi eri mu ngalo zo maama nnyabo. But you are going to face the outcomes. You can heal the wound, but it takes time for the scar to fade away. Osobola okuwonyebbwa ne liwona naye enkovu kyovola basobola okuyita ku munoga nti yagwako ku accident ng'olaba we baamutunga. Enkovu z'ensobi z'okoze bwe ziri banga ensobi zivuddewo kijja kuba kizibu okugyawo enkovu z'ensobi. Kati mu myaka 28 emyaka 8 nga ndi mumanyifu ndi mulamu bw'okumanyika nga buli wentambulira abantu bammanyi nina bye nootinze. First of all omuntu omu agenda kukizuula nga atuusiza myaka 35 nti abalabe be abasinga wansi w'enjuba ye maamawo ne taatawo ne baganda bo. Kubanga wano waliwo logiki maama yakuzaala naye lwaki muli baavu nti yafeiringa mu bulamu. Maama we kituufu yakusindika ku nseera akubeereddewo naye muli baavu. Taatawo mwavu, baganda bo baavu. Kakati gwe oyagala ogendemu ebweru okole sente okavalinga ensobi z'abantu ze baakola myaka 7 kubanga tugeze maama wa ayina emyaka 58 oba 6 kitegeeza buli mwaka agenda buli mwaka yafiirwa omukisa ayinza okubanga okufumbirwa taatawo yakola ensobi obanga maama okufumbirwa taatawo yakola ensobi oba ku kyalo kwe bali oba nabo nga famire yaabwe yabasiraanya oba banneiba baabwe ng'obulamu bwe butambula si kibanenyeza wabula kati abantu abo kubanga bantu baffe tubafaanana gwe musaayi gwaffe oluusi twetabika nabo mbulamu emikisa gyaffe ne tugitabika n'ebisiraani byabwe. Kizibu okukirizisa omuntu nti maamawo asobola okubaako omukisa gwe yatuulira mu bulamu bwe ng'ayina bubeezi kyakuzaala. Kati n'atandika okukozesa financial knowledge gye yalina nga akula agiteeke mu modern financial knowledge n'oyavuwala ne mwavuwala aba baganda bo
tebalina kye bakusaamu wadde n'ekimu kubanga you reap what you sow. If you sow something, what you've sown is what you get. Kati baganda tebalina kye bakusaamu naye baagala okukufunamu n'osanga famire ng'ekutuddemu bweti gwe n'okola ng'ogenze kutereeza famire yo kyokka omulembe gw'oyagala okutereeza bw'ogatta emyaka gy'aba maama taata baganda bo kojja senga ojja kusanga emyaka nga 4 gweoyagala okutereeza ensobi za myaka 4 oyina emyaka 27 togenda kusobola eyo ensobi esooka abantu gye bakola. Maama mulungi nange mulina ayina waakoma mu bulamu bwange ekyo nkikubuulira bw'otakikkirize ogenda kutuuka ekiseera okole ensobi nga famire yo yezikukozesezza. Bangi muva ebweru w'eggwanga noga bannange kangende nsooka enzimbire maama akayu mu kyalo tolina bizinensi tolina kye waatonzeewo n'osooka ozimbira mama wenju tewayita emyaka 4 n'afa. Bw'amala okufa baganda bo ne bagibeeramu kuba togibeeramu obeera mu kibuga n'obuuza ezo zaafaaki. Abamu mugenda mu semiiti ng'amalaalo owange taata wange kaamujja amusomba nemuko kaamugenda mu ng'okwata milioni 3 ng'ogula tiles granite ng'ogenda okola amalaalo. Sebbo wa Pawulo yazaalibwa 61 yafa 2008 ng'okoma mu kibuga. Ezo milioni 4 oziziise naye ebyo olibiraba mudda. Ensobi ey'okubiri ebya sexual. It's very difficult to choose a good and excellent sexual partner. Sexual partner njogera ku nsonga z'obufumbo, ensonga z'omukwano, okwegatta, okuzaala. Bangi olwaleero mulina abaana ensobi ezo mwazikolera ku university nfo ky'okusoma ne mudda mu cohabiting okwera wa boyfriend otuuka mu ya 3 ng'olina olubuto. Bangi mwamala gazaala tekibanenyezebwa kyokka abatannazaala mwegendereze kubanga okuzaala omwana kirungi but anything is bad when it's not its real time. Buli kintu kirungi tosobola kuddira mwana wa P3 n'omusomesa sex. However much sex is good and enjoyable, you can't teach a P3 nursery kid n'omuga nti mwana gwe bakola bati ne bagira bati kya mu maaso. Bangi olina gama muganda wange omuvubuka oyo nga muyaaye omuwala oyo nga muyaaye n'ogenda n'omunyumiza bangambye oli muyaaye. Our sexual life, check your sexual life, your marriage life, take time to decide. Kati nze ndi mulokole. Most of the things before we do anything we have to first go in front of the Lord and we ask, because you never know. Abamba abazaalamu ne babalekawo muli basingo mother muli mu kutobana bwana abalala temunnazaala naye oli mu kwebamba bakugambako towuliriza ojja kufuna olubuto. Omwana bw'ajjira mbiseera ebitali bituufu akumenya ate afuuka kizibu. Abasajja bw'omala gazaalazaala olizaala mukazi alinga omusota n'akufuukira ekizibu. Obulamu bwe ne bugaana okweyongerayo kubanga ye always ajja kuba akusika akuzzeewa. Omukazi omuzaalamu n'akwata omwana n'amussa wano n'afuuka ekizibu. Ekirala financial world abasinga kiri bwe temulina kintu kye mumanyi mu mutwe. Ate abokubiri muli banyeevu mu mutima mugenda kukola na nnaku ne kangende nkole twavuwadde nnyo bwavu bwannuma ddaka tugende. Let me go and work for myself. Moreover, every person has left me. Let me go and work for myself. Let me get my money. I buy my car. I get my man. I build my house. I won't call anybody on my family and my friends because they have betrayed me. No genda no mutima. Mbogenda okole sente. Sente tebazireetako ttima. Omuntu alina akufuna sente olina kubanga omutima gwo mugufu. Ojja zikola omunyankole n'agiranga omunyampisa kiniga yeniera. Ojja genda ngenze kola okomewo nazo. Otandika okusaasaanyiza mu kiruyi kubanga oyagala kulaga beewammwe nti olina ki sente. N'ebirala bingi Bayibuli egamba mu Proverbs oba 25 oba 28 nti omuntu atambula n'abantu abataliiko kye bagasa alibeera mwavu. Ekyokubiri lima ensi yo olibeera n'emmere nnyingi. Okulima kinnyonnyolwa nti si kulima kwokka n'enkumbi negenda okole n'omulimu. Nabagamba kino nkibagamba Eva zino video zirisigalawo ate nze ekiseera kijja kutuuka nga nyiza okuba sikyalina chance again ojja kubuulya bigambo bino. Ate abamu temumanyi Luzungu. Tomorrow I'm going to come when I'm speaking in English nga njogera ebigambo ebigumu. Enchanja kujja ne topic nga nzibu kutegeera. But if you have a chance of nga okyasobola okubaako by'opicking mu Luganda bipicking. Temugoberera balumbuye, temugoberera bapengepenge, temugobera abantu mu society olwokuba balina ebigambo bingi bakaye wisdom.
abo bantu bali myaka kaya ine emyaka gigenda mwana ine emyaka 36 Lumbuye ine emyaka 4 penge yasiranira ebweru abo bali takagwa bolaba bevuma bantu obulamu bwe bwalema bali bweru banonya basajja bazungu kati gwoli ku social media ate katuuka kyawe mudde kyotwala Dr. Tibwa Janti Musiru ulwaki kati ngamaliriza. Let me ask you one question. Why do you find many born again when they are poor? Lwaki osanga omuntu abulira enjiri ku luguudo nga ayina engatte eyayulika ng'ate abulya bigambo by'obwakabaka? The Lord is the owner of all treasures of tugamba silver and gold belongs to the Lord. Why do you find many born again when they are poor? Nti abantu abasinga baagala okukyusa obulamu bwabwe ng'ekiseera tekiweddeyo. Yes, God can give you many chances, 1, 2, 3 to 7 chances. But most of the times, those chances come with conditions. Omuntu bw'alokokera ku myaka 29, oba omuntu n'ayagala alokere ku myaka 35, you have to spiritually and physically go back 7 years back to amicably solve the problems you did. Ojja kwagala okutereeza ensobi ze wakola ku myaka 23 nga it's too late. Obulamu bulinga mabeere bwe gagwa gaba gagudde. Bino baleeta obuleega ne bugapimpinga gw'omanyi nnyini gyo nti bw'okajja mbwoyi liika. Abamu lwaki osanga abalokole ng'abuulira enjiri ku luguudo ye alowooza nti bw'anaalokoka n'abuulira enjiri Mukama ajja kukwatibwa akannya amukyusa amufuule suddiiru. No. Most of the foundation, the mistakes we do in our mornings, in our afternoons, because life has 4 sections. We have the mornings, nga tuli bato, oli wa maama, awo wakulu, uliriza abazadde kye bakugamba, n'abantu abakwetolodde, n'abasomesa, ne bannaddiini. Kye bagamba kikwate, mornings, bato, from 0 years, pa ku myaka nga 18, oli mikono gy'abazadde okyasoma, okyatendekebwa. We have the afternoons. The afternoons, university life, obulamu bw'ekivubuka 25, 26, 27. We have the evenings and we have the nights. Nights, tulina ky'osobola kukoleramu. Bye basajja abakulu b'osanga mu Kampala ng'atunda emirondo myaka 7. Ali mu kiro, ekiro kiba kyakwebaka. Evenings, be bayimbi boolaba abamaze mu industry myaka 18, natalina kintu kyalina. N'agala atereerezaawo obulamu. N'abalala bangi mujja kwagala ofijitinga n'obulamu when it's too late. Bayibuli kigambo kikulu. Bw'oweerabira Katonda n'otambula ojja kudda emabega onone Katonda w'omulesse. Kubanga abantu batambula ku bintu bibiri, eddogo ne Katonda. Bw'oyagala obbiwakanya wakana wabula tukyali balamu nkyali mulamu. You are going to make mistakes. Following God is paramount. Following what other because in the society we have rightful thinking people ngaba hamu kigundu. Tulina abasajja aboogera ebyamagezi, tulina abasajja abawandiisa obutabo. We have people who can talk in our lives and we hear and we listen. Listening, thinking, listening, reasoning, those are elements of putting your mental capabilities at work. Encho oyagala kubaaki. The Bible says when we lose vision, we lose life. If you don't know, if you don't see, you don't know. If you don't know, you lose your head. When we are still children, we write with pencils because we can rub off what we have made mistakenly. But when we grow up, we use pens. It's difficult to rub off what you have written with ink. God bless you. Nze Dr. T. Amale, nze kuvolongoto kwendi. I'm a comedian. I'm a media practitioner. Nakola kunsobiza. That's why when you read the Bible, Ecclesiastes and Proverbs were written by Solomon after making a lot of mistakes, after moving anyhow, because Solomon inherited his father's seat when he was so young. He fought the council of the peers. Nagoberera amagezi g'abanna abali ku Facebook y'ebiseera ebyo. Najja akola ensobi, Mukama n'amuwa ekisa n'atuwandikira Proverbs. Ndi mugezi nga mubuulire. God bless you.